5 nze nesiga pulezidenti wange ow'eggwanga era nkwebaza muzeeyi jjajja waffe byokoze. Ebiyisa ebimu yabigaana mu ggwanga ekyo nki Ghetto youth bonna era bagamba jjajja waffe waddala yagaana Ebisiyaga. Ebisiyaga byettaniriddwa Komera. Why? Kale abatula abalungi amanya n'eddoboozi yenze Jona Saints ate nate ku mukutu gaffe guno omuganzo gwa Tindi Files. Gone yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga atonyiga akagambako ka subscribe ate osobola okubanga ofuna updates ez'enjawulo ku biki bye tuba tukuleetedde ebinyuvu ebisendeekerevu. Weewaawo kantwala akakisa kano okubanga ate ntumirako abantu bonna abawangaalira eyo ku byeyo. Mbatumiddeko nnyo era mwebale nnyo okubanga ate mutugoberera ddala ku biki bye tuba tubaleetedde. Nsingira ddala okubanga ate ntumira omukulu Mahadi Vibes. Mahadi Vibes tossa mukono kyokola kyamaanyi nnyo ate era kyakabi. Nkulaba nnyo mu comment section ogezaako okubanga ate okomentinga ku ebyo bye tuba tukoze. Kale olunaku olwaleero neegatiddwako omwana mulenzi agenda kuba ate atunyumizaamuko ku bulamu engeri gye bumutwalaganyaamu. Ghetto youth ate era asibiddwako enfunda eziwera, so olunaku olwaleero agenda kuba ate atutangazaamuko ku mboozi ye ate nga bweyimiridde. Naye ng'ate sinnagendera ddala mu maaso kansabe ababuuzeeko tulabe nga twolekera ekituleese olunaku olwaleero. Kuyite ntya badman omukulu ssebo? Ebyo nabyo mpita nze sina kye nagamba. Ate gwe onsuna kajeji ow'amaanyi waate ngontwala speed. Sooka obuze ku batulaba. Balamusizzaako mwenna abatulaba mu bitundu ebyenjawulo n'abatuwuliriza abamu ku lediyo yaffe nganzi ne TV nganzi eno. Tubaagala nnyo naffe abali eno. Ghetto youth ababeera mu swago nga tunoonya akasente. Naye nga si mu bubi wabula mu bulungi mu kuyuwa entuuyo. Kuba mama yaŋŋamba atakola talye. Era nga Kabaka abyogera amanya n'eddoboozi ye Vendetta omuwaati. Vendetta. Omwana wa Respect Family. Ow'Eggaza. Atazole atamanyiira atavuma. Nga ne omukuba oluyi right now agamba nsonyiwa. Naye mabegako awo yali mubi nnyo nga ne omulinnya n'omugamba sole wakiri sole yagamba sole yambaki. Era nga olina okukwatako mu ekintu kidogo adde azinge wipa. Naye right now byonna twezuula mwana nga tulaba besikale tebiriyo omwana. Kale Ghetto youth nga tujjako ennyanjula kuweereza akaano gy'oli byonna byokola soka weezuule gwani totambulira mu kiri kikuli munda. John Sense gulawo ennyanjula mugana wange. Naye nga tetunagenda ddala maaso kansabe otoleremukko bwoti katebe tusobole okwogera nga teri kigaana nga teri kiralira. Omanyi ne sitting posture nayo ematalinga bwe tuba nga tuli mu nsonga nga bweziti. Kale njagala okumanya Vendetta olunaku olwaleero wazze okubanga ate otunyumizaamuko ku mboozi akawunvu n'akagga mu ebyo by'oyiseemu. Ozze okubanga ate obuulirira abavubuka bwe muli myaka egimu n'okubategeeza obulamu obuzibu ennyo bw'olabye ng'ate bw'ofeesinze kangambe bw'ofeesinze mu kaseera akawanvu k'obaddewo. Emboozi yegenda eki? Obulamu bweyagala. Yadde era tebweyagala nga weekirina okuba kubeera kimanyi emirimu gya bbula segere okuwezaawo nga Ghetto youth ne family 5 oba olina okuwatanya ennyo olabe nga ovumirira ng'omusajja oli ku ntuuyo zo n'ab'ewaka bafuna amazzi ge banaanywa segere muganange. Biki ebimu ebiwalira ebireetera ddala obulamu obutatambulira ddala bulungi ng'eŋŋombo y'ennaku zino abamu bagamba nti ng'obulamu bwe baabubala? Abamu bagamba obulamu butambulira ddala nga bwe baabubala. Anti kati eyo riziki ye Allah yagireeta. Kategedde kyaba yagamba obulamu butambulira ddala nga bwe nabubala. Naye kati abamu ba Ghetto youth kituufu nyinza oba neeyagala naye ate nina okwagaliza ne Ghetto youth munnange ali eyo wansi gwe ndabye ali obubi.
nzijukira nina omuntu gwe nagambako nti kirungi nnyo okuba nga weeyagaliza naye nga sometimes oyagalizako neibawo oba omuntu yenna mugabana akakatini akatono akaliwo ne mukasharinga kuba ennyama emmere ewooma nga buli omu alya. Olaba osobola okugenda mu woteeri n'ogamba ttaano bampeeyo emmere yakakaaga kasowaani kaba kayale nembeera ennaku zino ogimanyi oba wakatuuka mu ghetto ttaano munajja nagamba mwana siri fiti ontwala munoona najja nomala okugamba tunaabe engalo tulire waki wamu ffenna tufunemu alidde katooke nakaceera alidde kawunga n'akaceera alidde kawunga n'akatooke kuba embeera y'ennaku zino tetukyalya kukkuta tulya kubeezaawo obulamu kulaba nga tetuzaawa segedde era kyanze ntunulira Ghetto Youth nga nyakula akasawo nenyiga nnyo nenga oba musunguwavu nnyo nyiga nnyo kubanga mbakati embeera njala duniya yafe awo wetuuse enjala. Kale njagala okumanya naddala olunaku olwaleero ekituleese biki ebyo byennyini ebyakuviirako okuyingira ekkomera? Ebintu byebimu byatuviirangako okutusiba. When I remember those days twabeeranga nnyo kale olaba Ghetto Youth ebiseera ebyo buli lwobeera nnyo mu kifo kimu nga weesibye mu ghetto onyuma olya onywa tewasoma tebakulaba na laptop nti oba oli aka nti oba olina business oba olina kiki kyopulogurama biki kyosegera nti obeera connecting networks biki era baba balina okwepima kati oli mu ghetto sande ng'eno okubye esando ya kyetaano kuya akapale ka kyebiri kajazeko kawo kyebiri oli mu sente mmeka si kya 10 otaddeko essaawa ya kimeka enviiri zinyirira buli kimu onyirira olidde enkoko sande naye nga n'omukozi akolera omwezi tagirabyeko ngolooza abantu bagenda wulira batya ate obazoleyo bavuma oyogera agagamba agali big proud mu matu g'abantu kino kiri kino waliwo n'abato baba bagenda nnoomayo bagambe ekeeraga nnyo bagenda tandika okupima wabula gwe Ghetto Youth ali eyo ng'ondaba oba ompuliriza kola nga we ŋŋamba tokola nga we nakola. Biki bye wagenda ddala maaso n'okuba nga ate okola byotayagala abalala bakole? Emizejo mingi naye essaawa eno neebaza Allah kuba nze nali omwana oba owa ghetto nga ndi Ghetto Youth really oli owa ghetto nakulira mu ghetto mu mwala jona sente embeera eyo agirabakoko kuwamajjako osamba ku mupiira ewaka mu ghetto mu mwala those days nzijukira naye ng'embeera awo ndaba omuntu alina essimu njegomba nyina nga ndi muto nayaganga nnyo okwatatakiza abasajja anko kati wenakula nendaba kati nga tebakyandabawo kikyeshegeera nennoomayo ate anko tebakyakulabawo okalegedde abamu bafudde abamu bagenze kati nange nempingayo naye kati bano bafala bakutimba butimbi timba kwekola kuti endaniko batekayo ku bitimbe kuba wanikayo ku social media nga bascribingako ng'omuyitako nga yina alinga aliso likoma ntebe noga bamutimbye bannaye okutimba kwekola kutya sikufunye bulungi okutimba kwe kuba ng'ogaba punishment nga wonanyiza mu kubakulu nawe mwana tumupunishment ngemu kati nganze we nakunyiza n'ongamba nti kontimbe kompunishing ngemu anze kati nkukwasa Allah nze sinako punishment nga tugendere ddala maaso oli n'omubegamu awo n'omutimbirawo naye kati bye nabikoowa kuba n'okunyingira ekkomera omulundi ogwange ogwasooka ate gwe gwasembera Allah nkimusaaba kibeerewo ekityo ate gwe guba gusemba mu bulamu bwange kuba olunaku lwe bankwata nali sibimanyi nabbimanya kuba byali byayita like nga onakola ekintu guno omwaka ne bakwata ogujja nali nabivaako kuba oliyanzole yamu tuli kapate ne mukubamu nga obemanyi tutamiddawo obukazi we bulindi kibanda ate oŋŋamba abakazi bonzoleyo tyamba era abakazi abatulaba bane mukozesa ba Ghetto Youth esobi naye Allah abasaasire timbye awo kifala
taddewo layini bakyampu bampagisiza ate ebiseera nali bondia kyali kitya omuntu yakola ki kunzole yamwera nga obimanyi olize neddemu era abagaga basinga babikola bakubana bagaga bannaabwe amacupa maba oloze ne bebi wo wali ku gaadi kukiringamu wanywedde mu bbiyawo fekeniga avudde eri era walinamu obusente bwazole yezza okuba oli Ghetto youth obeera otya n'omukazi anyirira ekyo nakyo nga kinnoomya onvimbirako otya ndiyala kutimbatimba kwegamba mbufuze gwe wali wanyiiga nali nayikyawa nga ki ekikutuusa ku mbeera siyinza abikola wabula nali mu dimoni nsubira abasinga mukitegeera nalimu omwoyo omubi ekizikiza kyandi kyankwata obwongo wakiwakankulawa wakijjawa era eyo mu Ghetto negyo emikwanokwano egirina ebizezeze byebizikiza sigenda beera nakyaliwo nga tampa kampani yamakulu ngompa kampani ya kkubo kyamu never because oyo yekka yampa ekkubo nangamba Ghetto youth omutuufu takola ekyo Ghetto youth ayita wano tayita ku ttaka ayita ku chorus nange we natuula ne thinking ne speaking ne remembering ne nga kituufu inaba ku kkubo lino sirina bakuliri kyo togamba ngambo wa kibyongamba gwe kibyombuulira nze tatange yanneemu okumbuulira tatawo si alina right okubuulirira oba famire yo ani alina right eyo right eri ku muntu yenna omukulu ali myaka gya tatawo oba omukazi yenna ng'ali myaka gya maamawo oba omuvubuka yenna oba omulenzi yenna ng'ali myaka gya baganda bo alina right okugamba nti mwana kino tokikola ttaano wange kola kino asobola okuba waliwo engombe egamba ensolo ekwagala yegwa kubbwa ensolo eba ekwagala egenda kujja egwe kubbwa erisime naye nga terisima lwakwagala erisima ekugamba beeramu wano ogenda lwala tetanus wetaaga treatment kati gwe Ghetto youth treatment ye eriwa eri mu muzikiti na mu church olwesande nga luno Ghetto youth omulokole gwe Geoffrey Peter Ndaba Mike kerako mu church olwesande osabe ku mutonzi because omutonzi ali unique mutonzi buli omu amwetaaga n'abali emagombe tugenda ne tukolako ku malalo gaabwe ne tubasabira tubajjukire Katonda shegera beta agenze wansi tadda agenze luzira dda naye ate ne luzira ntaana ya ku nsi kuwe bankwata nga nkubye ofala kankomewe n'adde nkunyonnyola bankwata bantwala ku poliisi bantereka nagamba CID muzeeyi nakola ki yaŋŋamba mwakuba omuntu ate MP yakuliko bantaddeko abantu besitamanyi omuba mujeiri simanya bweyogerera eyo mu kyalo mulala bamujja obawa babangaseeko fayiro omwadduse bantuteruzira nkoze obusibe bw'abasajja nomyaka awunga nywedde obuugi mbeera sigitegeera Ebisiyaga sagadde ate otutwala ennyo speed olwakukwata ne bakutwala paka mu kooti era kubeera kati gwali gunsinze nga ndaba ndi feel together nga baganya okuneeyimirira because money yaliwo processes zonna nga abasajja bazitambulako baganda yange bataano banga bakabi era big up bonna abaali bakirwanako naera Allah yagamba osusse soko oboneremu nze nabeera emida eyo eruzira abasinga bayitayo mida kuba eyo kodi nange nagiwulira luzira okusalira bbanga saaliko convict nali rimandi kuba convict baba bakusalidde naye nze nali rimandi ngera nkyatambula kooti era banterawo Kampala kooti era omulamuzi omuwati omukazi yali awo ku kooti omugisu mama wabayaye yanta nga alaba ndi free to guilty yakuta omaze ogenda eruzira nga obaddeyo kebba baddeyo 4 years 5 months tubuulire ku bulamu bw'ekkomera kyalinga kitya omanyi abantu abasinga bawulira ekkomera papa tebagalira ddala kuwulira nakigambo okkomera mu bulamu bwabwe
experience eyo kyemmanyi teyali nnungi naye obulamu bwalinga buti. Era blood kyengenda osooka okugamba gwe atya Komera, weewale nnyo ebizibu, weewale okulwana, weewale okuyomba. Oli ne wakuvuma mulaba effo because it's minor, buli omu bamuvuma. Oli ne wakusongamu olunwe takukubye takulumye muleke agende, kuba eri gyagenda okutwala blood. Oba toli musajja osobola ofuuka omukazi ebyaddala. Otya 5 nze nesiga pulezidenti wange ow'eggwanga era nkwebaza muzeeyi jjajja waffe byokoze. Ebiyisa ebimu yabigaana mu ggwanga ekyonki Ghetto youth bonna era bagamba jjajja waffe waddala yagaana Ebisiyaga. Ebisiyaga byetaniiriddwa Komera. Why? bitya Obeera emida buli omu alina enneeyisaaye. Bakutadde wano oli asula wano babapanze onzibe nawulira nga babiyita ebigaali wano nawulira nga foreign nga sibimanyi katano wange gwe nina yangamba gwe beera mu Stama Hot eno foreign oba oli awo nga bababala n'agenda olweggulo ssaawa 5 nenga nalaba nga embeera egitaali nga nnungi ng'ate olusitubwako mu happy vibes nga banno kennyini be babeera bali mu kukola ebintu ebyo be bali mu kulya Ebisiyaga. No, it's not my friend. Kuba ffenna twalinga nga olaba ssomero. Ku ssomero mubeera ku ssomero boarding, mubeera mu ddoomu musula ku butanda. Mulimu ab'emize emibi, mulimu ababbi, mulimu abasalankiriza ne bagenda mu biyigo by'abawala, mulimu abalingiza aba teacher. Like mubamu ebize ebiri common ku ssomero era nga byo bimanyi kati ebyo ebize bye biri emida. Naye kati Kibanda ffe twatukanga ne tutula ku malazi, nze nalinanga bakibanda nga tutuulera ku malazi mu maaso ku TV, nze nga buli wodi gye bantwalamu mpamba TV, si wabadongo budde pabaniga budde nengendako omuniga ne tuzanyamu ku chess ne tuzanyamu ku ludo tuzanyamu draft scrambles ezo ziscroll nenzira wali nenkiringa nendaba news wange olumala nenywa chayi wange nempowa ebize byokye ebyo nabiyigira mida baganaye amazzi amakalo ago gakola nnyo emida naye gwe oyagala ebirungi ng'ate toyinaawo kasente muganda wange. Emida kyeki nga tetunagenda ddala yeruzira muzeeyi gye badde ombuuzaako emabegaawo lwakuba kale nange kye nagambye nti ebigambo ebimu nabiyigirayo kuba kati emyaka 4 nze nali neerabira ensi nga manyi banvaako kyaggwa. Nze tatange nangamba oli lunyayo olinywa enjaga oli mubbi biki namuga muzeeyi masonyiwe nangoba naye byonna kyakomekera bangamba byonna kikiki era kati we natuuka ndabira ddala omuntu yenna ali eyo ng'olina omulimu era nga weetaaga omukozi nonyayo Ghetto youth omuwa omulimu. Kankuzeeko emabega oŋŋambye embeera teyali nnungi nnyo ddala naddala abantu okuba nga ate abasajja abaalimu nga baliira ddala Ebisiyaga. Kino kyatuukangawo kitya? Ebintu ebyo bikuba emmeeme y'abaana bano ba Ghetto youth abadongo nga bakayingira mu bubbi baagala ebyakabi nga tabadde tasevinga ayagala ali enkoko KFC ayagala agyeko Kampala Kingdom ali ebyakabi talina ssente aleke jjukira eno yamanyira embeera y'ograbbing ebintu by'abantu n'afunamu akasente shegedi naye kati eri embeera gy'aba alimu yamalaazi na kumubala kubba uniform agenda kuwa 13,000 kati atuuka emboko n'azikoowa nakoowa okutulugunyizibwa otuuzibwa mu musana ku office wali eri ku reception buli ssaawa yabeerawo eri wafande ku gate buli ssaawa yabeerayo piyo bonna balabayi atuuka n'abikoowa kati nadda mu muze guli ogw'okwagala okujjonkera ebyokulya alye ku byakabi agenda kubba bokisi zanva. Bokisi kyeki buno busepiki obutono kubeera zira beefumbira eri waggulu ogenda kwagala obba ebintu era bagenda kumegera bakubye embooko olajanye wowe yaye mama kwata leta toyina makulu gofunye wabula oli mu Komera ate weeyongeddeko Komera olibadeko mu ntaana ate ne weeyongerako entaana oyongera okwesimira
okategedde oli magombe naye weyongedde magombe naye ng'ate okwewala woba oli magombe lwaki weewamba Ghetto youth oba bulungi ne weewamba obwongo n'omubiri kambeere wano nga ffala kati olaba obeera Ghetto youth emidalo so abeerayo ng'oli muniga nga baniga gye bali ne batakuwa kupoyesa kuba mulimu abaniga nga balina akasente babakyalira era idinga eno era abaniga mwenna mwana abalina akasente luzira abatulaba ku TV eno omwana Ghetto youth abatalina mu babeeremu mwana kuba embeera eri eyo nkambwe ate ne battaano baddogo abayingidde mu Ebisiyaga emideeyo mu bakuba emitwe gye batereere kuba nze mwana neewuunya n'okwewuunya emida bafande tebakuwa wa Kisiyaga okimanyi nga lwaki tebamukuba anti awa bbeeyi avujjirirwa bazungu kambuuze babeeramu nga basibe bannammwe ali mu yero nga kikimaani ate kikimaani era asigala avimba bakuba n'amasaawa nno ekimufuula ow'enjawulo ku basibe banne nti abaamu n'akasente kaboki kasitobane ng'okomba ku lugalo gwe kasitafano muwasirudiya sukali nanywa ku kyayi n'omuliisa eŋŋano omukolere wali purchase buntu buli loko nno bwe baagala kuba n'abafande basibe ne bafande basibe kambuuze abakulu bafande kale abatwala amakomera gano ensonga zino bazimanyaako nti bagundi ne gundi balinamu kemize egitali mirambo lukufu mu bannaabwe ezo ensonga abakulu baba tebazimanyiiko kubeera ozinyonyola omukulu anyiga nnyo era bayagala manye yakolako gw'omusango gwa sex purity abo abakulukulu osina omugwako n'omugaya muzeeyo kyebisiyaga agambirawo ani abiriko ebyo kiki bakunonera nawo no blaza kyobulaba bano buno bukadeideyi bukopolo buno bubeere n'obukulutu mu ofiisi bwe bateekayo bukadeideyi bukopolo busagenti buli akintu kidogo temulabisa temujongera naye nga ate bakimanyi nti gundi ne gundi bakola kategedde kodi 442 naye kati ffe Ghetto youth ebyo twabisoleya yesite kati ba victims ki benjagala okumanya abagwa mu mbi z'abasajja bano ababeera mu makomera nga baagala okutuusa obuliisa amaanyi ku basibe bannaabwe eri teriyo bya buliisa amaanyi olaba sente singa wetutudde wano tekiba fosti tegeza ogendawo weyagali nga wetutudde wano sente tusobola otuula nga ttano waffe atulaba wali bali awo nabo banyumya ndi wano wenkuweeweeta nga buli omu akiraba wamisana tukikola mu magezi nefuula abanyumya nenseka nenkwekwasaako naye nga nfiiringa mubiri fiiringa nti amusajja munaye ng'olina ebirevu nina ebirevu oba nti abantu bano bakikola lwakuba nti babeera bamisinga abakyala nedda ssebo era wano waliwo n'amabaala agaliroko era gamanyikiddwa nti gabasiyasi kati gende kololo balameka eziriyo ezabasiyasi zomanyi sina nemu tomoni nyingi neera kati kimanyi kambuuze akati bwe kyatuuka ku ggwe bakwegezaamuko enfunda ezibu nze ndi mafiya badde okimanyi ndi mafiya ate ndi firimu star ninga bakwegezaamu nze ndi akita gwe just no akita kyoba omanya akita yategeka ennyanjula yaggala ennyanjula kati kyenjagala okumanya bantadde eruzira musajja munna akutandika atya okujja ebintu ebyo biwanvu sensi sinza kikunyonyola kirabye njagalira ddala okumanya n'ali eyo ebweru asobole okuyiga obulamu buneene abantu kiwulira naye sensi safuna budde kukituukako tubinuliremukko kati sinanga egyenyinza kibinula kuba nze sakituukako mu fizikale yaakyo kale kwabo be walaba era nange nawuliranga abalabe nga mbalaba bayisa mu kasawe tuba tuli ku mupiira enduulu ng'evuga ng'obalaba bayitawo bava kwesanyusamu bakwatidde eri bibiri wali eri ebivako ng'otuukawo ku siini ku santiri kweko nawe nodde eri ebbali n'okyerenga n'ogamba rapi Vendetta sikusesa mwana wa mama embeera eri eyo waggulu nkamwe mwana wa tata kyanze muganda nga ali eyo atulaba n'atuwuliriza njagala otegeere bino ebigambo wobadde omanyi gwe olina eggumu olina ekibuli era nga gwe weeyita kiwaji tigwoli nantamegwa nantagwanako nantagambwa wano manye omunene ogu magulu nnyondo kyukyu baffe abadde ku lunaku olwaleero ku mazaalibwa ge
ku misinde gy'amazaalibwa ge. Sensi obaddeyo ko mukulu wange? Emisinde ngirabye ku internet okwo sisobodde engeri akakuba gye kakedde ffeno katukeddemu so saasobodde kubaayo naye ng'ate mbaddeyo mwoyo. Abaana ba Ghetto babaddeyo bonna. Nawe wadduse? Mwana nze okimanyi naye ndi mulwadde, ze nalwala ebirwadde by'abagagga. Vendetta tuddeko emabega ku mboozi yaffe eno. Olwo mugenda balaba babayisaawo bava kwesanyusa. Kituufu bameni naga labisa rapi obimanyi sudi ya mujuke kati waliyo siri bombolodi ape street waliyo Gaza street zonna gye ziri. Ati street zino zonna bani abazikola oba bani abazisaawo mu Komera? That's a Ghetto youth. Abali proud nga bo bali real and ndi Ghetto youth. Wabula siri chichi youth. Era bachichi youth obalaba baba mu uniform nga we babigula. Bachichi youth atebe bati. Nti era baniga basiyazi bengamba. Manyi kati angali je ndi omujamdong. Era ne mukulu wange omuwulira Samasoja. Sisi youth nga bakola batya? Abo bafaka youth era balaba nga bayambadde obukindo. Jukira kati eri apa prison temambala nga action bo ba remand. Bali bakoba ku bukindo babatungira ziri evale ly'ekibi. So musanga mukale akakindo nga ka short. Yakubya kapesa ke wali kakola less. Toina byo mugamba omulaba yizo gamba boss. Iza no kuyita ke sitenga totegedde nti musibe. Kali ka uniform ka njawulo ko kaka. Akala gentleman. Era kayita ko ku Kampala. Buli mwanzo ga akakasuti yakaguzeewa. Abera mu uniform ya yellow nenga yakasuti. Nga wola bakaunda suti we bakatunga. Badogo balina obwongo. Eridogo agenda tamanyi nayingira teira nga bamusibye ava yafunye obwongo. By the way baba Ghetto youth. Ghetto youth omulaba abeera awo nga yakola omusango yakuba falo muzole wa mu Ghetto nga alabye ku buswazi nga ali yala ali mu mbeera mbi wasula enkuba etonya amazzi gamutwala alabye goze mu dipo inamu ekinana alabe ekinana ekyo yaso igende site wali nasubula endibota y'engoye ya 5 ekyasatu n'amanya kankiteke mu nnyumba. Naye nabane bakaku carpet nenge ndibota eri wali ngenda tandiko yiriba sente ziba za maziga naye era Allah zitekako omukisa kuoli abatazonoonye ate gwe wadoge nazono neshegeza zitutte azikoze mu business alaga singa Ghetto youth gwe doni ali eyo gwakoze ekyo novayo nogamba ba Ghetto youth muli bameka mukoleo ka foundation kamwe kachike musobola okukola association group company chiche musobola okukola tyamuze tusobola okukoza emmotoka era kataka kako nokabate ne batekawo water bichi ebyoze ebyume byoze emmotoka ba Ghetto youth baba nabo bajafuna ekyokulira tije n'obumenyi bw'amateeka bujaba butono bujaba busobola okenderera ddala mu Ghetto. Kati kyenjagala okumanya gwe embeera eno wagiyitangamu otya okubanga naawe obeerawo kuba kyemmanyi era naawe bikokokoko bye baawanga banne ebyo simanya alidde kamera akalungi nawe wasaalirwanga ng'owulira kyemmanyi akawunga katuuka ekiseera ne kakutama ng'owulira naawe oyagala okulya ate ku mmere ennungi gwe wavuunuka otya embeera eno okubanga naawe otambuliza ddala obulamu mu Komera? Nze nalina bakyampu ate nze nagamba buli lwobeera ne respect ovimba wangi okuba owakabi tebakikola mu bubi kigambo ekyo nkigamanya babo okuba owakabi togenda mala kunyakula simu wane n'okuwelera mu street ofumi toyingire container village ogambe ndi wakabi toli wakabi kuba enkomerero y'obwo bwakabi ogenda mu Geyena ebyaddala owakabi yeno osobola oba ng'olyawo okirinze Ghetto youth naveri naga Tom storage nongamba fit champ storage naga soko saleko nakutwala wali eri munda nga muwodi nga baniga bonna balaba ba Ghetto youth batudde nga kuyidi eyo naga atano muje tuli akachere kana ejagaza go sense ne bakuwa omuchere gwo benkokoyo nga ali agenda kubinula nze njabeera wali nalidde kachere era ngenda abeera awo nnyo bunyibbiya wange kati bbiya w'emidomo manyi muno nga bagenda omubinula nga bamuwadde akachere kalyo kasasulire nze ndidde aka Ghetto youth tagenda akammanja wabula tugenda sigaza one love nze kati nze agenda okwebanja ku mutima ngambe Ghetto youth ono yantaasa emida nga nange olonkalabye ngamba Ghetto youth boy tugende site bakuwe enkoko kuwe bbiya bakuwe ekikumba kuweyo ne kafumani lwansonga kiwanyamba emida nomponya enzikiza
otegedde kyobola banze abaana mbakwasa ajja oyo ye Katonda yennyini nsi eno osegeera nze byonna bye neesiga oyo n'empagi faidi tolina kyogenda kuŋŋamba gwe omuntu owa bulijjo musajja mukkiriza tolina kyogenda kunyinyonnyola kuba nze mba njagala ojja oŋŋambe nti Vendetta oli ankubye anvumye sisala gwakawola nga suuliriza gwakalenzi nsooka kubuuza akuvumye akubidde ki kyogamba gwe wamalanga emisango mu Komera naawe nze nalinga campu era okimanyi campu obeerawo ng'osirise bangi bagenda kujja bakwebuuzeeko gwe okikola otya okuba nga oli matified ku balala oli wanjawulo you're different to others because nze safest nze osobola n'okumpita nze nalina taano wange bamuyita MRIT era akyaliyo emidde eyo MRIT oyo camp bamuyita Nyamuko Christopher amanya ag'amatuufu bamuzaalawo Kirombe naye omwana weeripanda akulidde site mwana mulugwalo oyo muyaye etaano ali one love era bageto yuti mwena abandaba mubeenerongo eyo omuniga yagulanga ennyama nga tagirya nga agimpa ng'ennyama agibuukinga ku lwange ku peti akawunti nagacampu wange Vendetta ogenda lya ku nnyama satatu yakutusi ogenda kufuna sapaatu ekitegeeza ebintu bino mwabitumanga basirikale peti akawunti era byebimu byabasirikale kubeera sitowa ebamu basirikale wali sente ziba ku akawunti osayininga ziva ku kitabo basirikale bazitwala era so era byebyo biki bye mwagenda ddala maaso n'okuba nga ate mukola baŋŋamba nnyo nti eyeruzira abantu omuntu wagendayo okutuuka ofuluma taba kyekimu aba afunyemuko ku skills ez'enjawulo emirimu ng'egyo nawe wenyigirako ko activities nga zino yeah basically nze nali mu kitchen naye nga nali njagala nnyo ogendako mu tailor ngendeko mu shoes ez'engatto ngendeko carpentry like ebingi kuba eri Komera eri upper prison yo it's a better dobbi emirimu mingi gye bakola era kiba basically n'ogyenyigiramu n'ofuluma nga naawe olina kyolaga ku bantu nti kale kino kye nenyigiddeko ekyakaabi emabega wali ogenze n'oŋŋamba nti eruzira mulina zi streets mwali mulina zi streets ez'enjawulo pozi oŋŋamba street kinaki waliwo Gaza respect waliwo ne just upper street ekimanyi kati respect family yo tebanagikola kuba it's a new ghetto is a new gang the street era respect family buli weeyita kati egokolawo oyo bad mind street ali awo nga gwe okola ebintu ebitanyuma gy'oli era gwe manya wonakola ebitanyuma ne bagamba ab'Egaza ne bagamba respect family oba ogenda kudduka kuba kati apa prison nga womboza nti street kina kyeziriyo waliyo upper street Gaza Bobo Road ndowooza n'ezisigadde ati upper street yabanga y'abasanyufu yaba ghetto youth bali ababa ape bo tebayomba tebanyiika ate Gaza ya one love era nayo Gaza yo ya one love kubeera okukiringa bo tebasaaga ngambye ne Bombo Street ate yo yabanga abo bana be Bombo Kawempe Karere Nansana be bajja mu areas eyo ne babaleeta eruzira nga nabo bakola street yabo anti Bombo Road ati gwe wali ogwa mweri nze ndi Bombo Road nawe oli we Kawempe andi nze ni Munubi ati street zabagattanga zabayamba kati kwegamba mu ngeri ki olaba ngabo kati kankuleeteko BIG n'omusajja Tupac East Coast wagirabanga kati nga gwe Jona sense wotuddawo nogamba East Coast eno West Coast twepinga tuba twepinga naye nga mulaga tetwepinga mu bulobiki wabula kati gwate wotuka sense nogamba ka Vendetta ka Kidongo ngenda katimba anange embeera yeno nengamba bameni atusale atulumbe wano waka buli mbwe gobogolere ewuwo nze nange mbogolere ewange naye oveewo nojja ewange ngenda kukuba sente odduke nga te si birungi wabula ate kirungi nnyo ne tugaba mugana mama ensiiba tokwatako mu ngalo yes for shake hands because kigenda teekawo peace mu bulamu bwaffe n'abaana baffe kibaterewo peace mu bulamu bwabwe nga batambulira mu kimu nti sensi yali
sense yali tano wa tata waffe. Vendetta yali tano wa tata waffe. Era nga nange nsanga bana ba sense nga babakubye nga bani akukubye. Oli ankubya njeko essimu ali wajangu. Uwo mwana ebibi. Kubeze embeera leero tukyazaagala Kampala. Era Ghetto Youth we nanze sense Ghetto Youth nkomekera mugamba njagala ebintu bibiri kyusa neeyisaayo kyusa embeerayo mu ki kyokola na ki kyoli. Tuula olowooze ogambe nze akola bino oba kizimu kye kibikola. Oyinza oba yeggwe naye nga walinyibwako demon omwoyo omubi ogw'amasitaani. Shegera neweenenye sabako ofuna obudde saa 7 omulokole osabeko ekiro. Kigeza wasabiranga ddala ng'oli mukomera? Nasaala nze ni musiraamu nasaala kiro swaleze ze saa 7 otuuka ku 8 ey'omwenda nungi nnyo ezo sunna z'ekiro. Allah awulira nnyo obudde tuula osome ku zidduwa zitakiyatu zikola. Kankuzeeko emabega ogenze n'ongamba nti weenyigira nnyo mu bintu by'okufumba byakutambulira bitya? Nze ndi beta nze wenyingire gyoko nti wetaaga na muntu oba mulala akufumbira essensi. Kuba nze am a real chef nga tenasomera aba prison. Because ewaka mama yakikola nga wali nga nkiraba kiki kati we nagenda eri we nafuna obudde emyaka 4 n'emyezi egyo nali nga ali ku ssomero nga ngezesa buli kye nalabako ewaka kuba nali ebiseera obudde obwo nali neefuga nga teri angamba tokola kino kuba buli kimu nali nkirina nga nkigezesa ate nga nkiraba kiba beta era nga ne benkiwako kiya Vendetta oli wa ddala Vendetta oli wa ddala because kyalinga kyamaanyi mwana kyabanga maada naye nga byavanga ku miso gyange MRIT mwana. Buli abatutiisa nnyo bagamba nti enkumbi ekaaba eruzire ogendayo nga tomanyi kulimu oba okaguddemu. Enkumbi ekaabira bano benagambye Maction Berry Mandi Kampala Rimandi n'aba upper prison bano nakwata mwana nakwata mukazi badifaira abo balepisi. Enkumbi egenda kukaabira because sense tewa basen naye balobala babatya babavuga bamaze basalira ate ne gye batwala tebalima bakolaki babeereyo babawa jokoni babawa bintu bya munda teira carpentry mirimu gya munda si gya bweru balegedde mirimu gya munda kwa banakuwa gye bweru olirobala ogenda kudda esite naye gwe bulobera difaira oyagala nnyo bino kwata abakazi kulepinga buli w'amaanyi okwata abaana abato abataneetuka under age ensi bye bimu ku biziyiza ensi yaffe magala Katonda kyoba ensi yaffe nayagala agizikiriza ebyo ebizezeze bye bitalina makulu ebyo blood clot no sense binyiriza naddala newembirowoozaako onkuba binyiriza ddala ebyo kwata mwana muto kwata mukazi. Bangamba nti abantu we batya baba n'emisango bw'ekityo nga babayingiddemu mmwe be basanzeewo musooka ne mubawunda ne mubawa ku mpisa. Ebyo balimba luzira tebakuba muntu. Musibe takkirizibwa kuba musibe munne. N'omuku ne wakukuba olaba kuvuma buvumi nti gwe gundi olinga kino. Kutwazise afande nti afande ze banvumye kino sina kyenjagala musajja yafune punishment. Kimubonerezebwa lwaki eri ebyo bebogera mbu oyiga skills z'emize emibi nedda ssebo liri ssomero eri punishment kyoanze navaayo neneesasira abantu enadda ku kkubo lino nga mulamuza mazolaba nti ndi innocent yagamba gende Kampala okole ssente zira nadda ku kkubo kyoba nakowa abantu sense mbere yo neneekweka n'ensirika naye mba sina maanyi gatambula siri mulema. Njagala twogere ku byensula byammwe mwasulanga mutya? Babapanga era ekigali okimanyi ekigali kyekiti ekyo basobola bapanga ku boarding musulako feet omwomukaddeeka naye kati wali eri mwebaka wansi era nga omunaba nga muli mu kiyoyawusi bazeemu emifaliso ne baleeta ne babayuwa omwo yebasewo atya yebase atunudde eri yebase kwegamba byabanga difference tano nga ekiro bamuswago terera naawe
bakupimira olutalo lumu n'ekitundu lw'osula. Lumu n'ekitundu lw'osulako. Weekati. Mu buwanvu bakupima wenna. Tosukkaawo. Kane bapima ne wano mu bugazi lutalo lumu n'ekitundu. Newo bakanyama kati nga gwe sense F. Kati nesiri F nnyo. Yagala tiisa balabi. Ate abalabi balaba nabo kyokka bo tebalaba. Otyo kati oba omunene ne kiggwako nga musajja watuweerira dde emmere yo wagejja. Ng'era nawe osula mu lutolo olumu n'ekitundu. Oba ojja atya n'oba tewakola ebweru oba tewakalaba. Gwe buuza sebufu abeera eri yeebasegoloza. Obuzibu sebufu bw'alina nti tafulumako. Talaba ku bantu, tavuga ku mmotoka. Naye asula nga bosi, asula kaddeeka. Mu 17 gyali eri mu ward 17. Asula nga bosi. Kaddeeka alina na yuwayo enkaliwa. Gwe mwana. Kya mwana nze wa Ghetto Youth mbagamba mwana tunoonye ssente mu bulungi si mu bubi. Sayina nawumirayo. Oli number 1 boss. Kati Ramadhani eno teyeebaka. Asoma duwa emisana nakati nkusiba ali mukasawa azuba era abanda bana bampuliriza. Ali mukasawa atambula kuba kati like zisawa meka. Bagenda yingi. Sawa 10 mu kitundu. Oshegede. Bana bayingidde dda kati yali mukasawa. Yingira 10 mu kitundu. Yali mukasawa azuba mpaka 10 na meka. Ayingira afune wuzu abasiramu babawadde obuugi n'emmere yaabwe bagenda osibulukuka. Babeere muzikiti asome Kurani ye mpaka sawa meka. Nga bamaze osaala byonna addemu azisome. Nga bamaze n'osibulukuka. Asibulukukira eri mu luumu ye ayina n'ayoza ebintu boss. Toyogera. Nga yasasula yakasente ako. Kugambye boss asibulula abasibi bonna ab'omu boma. Kuba sebufu kangambe bigambo bino. Komera abasiramu gye bali eruzira kubako ensawo z'omukyereza ataddeko. Esente zino azijja ate nga naye ali mu Komera. Andi gye nkugambye ekola ssente ensi ekunyumire. Sipapa tali luzira. Yali eruzira. Ali akawunga. Simanyi kuba situkangayo. Asula atya sipapa. Sipapa naye asula fiiti ali afiiti. Abamukyalira bayita bato. Yapepeyanga na bijujulu byesite bishuga mama. Bikalina era nabyo biga kibanda akyali eri boss. Papa yakusanga. Yansanga era namulekayo kwa nali ntusiza okudde Kampala nga Allah nzitaddeka akasubi agambye kati kakubeereko desite. Nga awulidde essaala z'omuddu we atalina musango. Are you free for that case? Ngalaba I'm supposed to be outside. Era nange natuka esite n'envimba nange ndi site envimba. Naye nga bambi twagala ddembe twagala nnyo ntalo Ghetto Youth nze nkomekerera nkugamba ebigambo byonna bye nkugamba. Kuma empisa. Esa kintu kikulu nnyo. Respect. It's better. Buli kimu. Toyina kyakabi kyogenda kukola nga toyina mpisa. Teri wogenda vimba nga toyina mpisa. Ate na appearance yo nungi nnyo eri abantu. Kuba empisa ze ziraga appearance yo. Abanywa ebiragalagala nga temubicontributing oba temubikoze kiki. Whatever nze Ghetto Youth atasoma naye oluzungu ndwagala nnyo. Yes, tulina kuba na mpisa. Mu byonna mpisa. Kuba nze Ghetto Youth ndi fit. Nina empisa. Simanyiira. Zene wonkuwa amazzi ng'oli mu mmotoka yo ng'oli mugagga sensi nkugamba mzee nsonyiwa sitegedde kuyita ku kkubo lya mmotoka tata. Kati gwoba wa magezi ogenda kwebuza lwaki yeetonze nga tenza mukubya amazzi. Era ekitegeeza n'abaana olina omutima gwa Katonda ddiini yo ekkirizibwa. Era nawe ojja kwekubamu Katonda ajja kukuba mu nniyoga sajja mukubya amazzi naye ng'endewo enti. Kankuzeeko kati ni nnyoko. Sipapa ali atya mu Komera bwamulekera. Sipapa ali fit talina buzibu. Vendetta ogenze n'oyogera ku mukulu Ssebuufu owa Pine ate nga musiraamu. Ne mu kaseera kano nga tuli mu kisiibo.
babayisiza ddala batya mu kisiibo kino? Babaweera ddala ebyetaagisa byonna omusiraamu byateekeddwa okuba nabyo okusiiba obulungi? Besika leero kimanya akawunga kabeerawo naye era obugi bubeeramu sukaali obw'olweggulo obw'abasiibu n'amata. Era ebyo baghetto youth obimanyi, mbeera ya just kukyusaamu kashuga kubeera obw'okumakya tebubaamu sukaali. Kati bwe basala kuba abasiibi kati bo bafumbirako class number what because era sebufu ateekamu boss Aji Mulamba abiteekamu byonna akaceere kabeerawo wali mu budde. Amalino basibululira ku busumbuusa entende bazigaba, entende zijja kuva wabweru. Mulangira Kasimu Nakibinge baweereza, baseka bakulu baweereza, Kampala mukadde abasiramu bano abavudde ebweru babikola. Era kale basically era tebaba bubi nnyo nga olaba mu weekdays nga si kisiibo si Ramadhan baba bubi. Ne kati buno obudde muba muli abasiraamu ne babaleetera sapatu kuva ebweru zaabwe zakwambala. basiraamu bonna woodi zonna bajja ne bagaba buli woodi mulimu abasiraamu bameka ne bababala sapatu ne zijja mu woodi nga gwe gw'omuwendo gwe bawaddeyo line up eyo. Ebyokulya mu Ramadhan nga wombuuziza sebufu abagulira omuceere ate ne ku Yidi n'abafumbisa ku muceere n'ente ezimu ze balya ng'ezimu ziva eno ezimu bafande be baziteekawo n'emmere y'aba OC bafande gye bateekawo obuceere kubeerako ey'abasiraamu gye bateekako nga oyo musajja sebufu okulaba nga boma yonna erya ku nnyama abasibe n'atali musiraamu alye ku nnyama kuba olunaku lwa Yidi luba lwaggabula. Era bafumba emmere nnyingi abasiraamu abafunye ne bawako abatafunye bakyali baabwe atali basiraamu because olunaku lwaggaba ne kabakako jona nga gwampadde wano nga tulina tuva wano nga Vendetta nkwaddeyo akakadde genda onywe ku bbiya weekend Sunday special. Oyagala nnyo bbiya? Nze ni musajja wa bbiya because nava ku stress nava mu ntalo nava ku bubbi nava ku byekiyeeye byonna nze naddaawo jonna nzira kati gwa anoonya okunkwata nsanga nga ndi ku bbiya wange nga menkuvunana nnywa bbiya. Ontwala eruziro olwa bbiya. Kati wakola otya mu Komera nga bbiya taliiwo? Anti nabeerangawo naye nga modifyinga mbwongo wange ngamba ki ekiyinza okunzija mu mbeera ez'okulwana oba ez'okuvuma abantu. Yadde ensonga ya bbiya ngikozeseza mu mwezi gwa Ramadhan naye ekyo nkigambye bugambi. Kuba nera mu Ramadhan mulimu abanywa bbiya nga basiraamu beekweka bwekwesi mu nkwero. Ebyaddala bangi nga yes mulimu ne bali nga gamba nsiibye nga janalima ensi nti nsiibye naye nga adde eri n'agasalayo bbiri supu okanegedde ng'agenda nali akakomando bbiri supu nadda ku gaadi nagamba nasiibye ne mukamirika naye awo saaza futaali. Kati gw'osiiba? Nze nagambiddewo nze ndi mulwadde wa alusa naye era basically nange emanka ayinamu ebisubulula abasibi tebibula kubeera tugaba n'empeerezo eri Allah. Omusajja wambi alina eddiini. Kale nga tumaliriza biki ebimu ku ebyo bye wayiga ng'ate oli eruzira bye walayira obutaddamu okukola nga tumaliriza? Okumanyira abantu first kumanyira abantu okuyisa kale okutyoboola eddembe ly'omuntu yenna oba muto oba mukulu oba muvubuka oba mukadde oba any age si nnungi gibyuzinga kuba batomanyi kyali wabula muwa ekitiibwa kye mulekereyo ne oba omukuba oluye mulekereyo. Ekyo baghetto youth nkibagambye emirundi egiwera 3 wabula tukiteeke mu nkola tulabe nga tubeera ne respect ku baganda baffe abatali bayaaye ng'ate n'obumenyi bw'amateeka twongera obbulwanyisa ffe nga baghetto youth. Ebibiina nga kino wammanga ghetto structure nkiwulira kitrendinga. Baghetto structure siraba mulimu gwe bakola guli awo. Baghetto structure beetaagamu amaanyi okulaba nga bakwasaganya ghetto kituufu kuba ghetto structure kiba kibiina ekitereeza ghetto. Nakyo kiri mu ghetto ghetto structure okiwulira
ne ghetto structure yeetaaga nga erinamu omukulu nga yeewa mbooko nga ghetto youth buno obuzoleyo obwemulire ewali abaana mu ghetto ffe tulina abaana mu mageto sobola okera nenga ngezo Kampala kukola tuna mpale zange mu diti wangenze mu amusubula n'egina zange nzitembe omwana wange yakedde kuzanya ku kkubo teyasomye ng'olwesatadolo ozze mu ghetto kunywa biragalalagala byo kulya bimira byammwe obwemulidde maaso g'omwana wange ogugamba olw'okuba gwoyombye muno oli ebiragala bikkubye betaaga kibooko mbooko nze muziri kasiri egwanga mwagala nali mwagala nyera alamulamuza ekisoyo musajja yatambuliranga ku mazima n'obwenkanya nga gokulaba ng'otambulira mulongo we mbooko nodda ku straight line akakyamama kagolawo kamenyeka naye takakyamamamirawo kagolola fiti nga okalaba kagenda osobola okakuba nekadda nekalemera sidda neno bakuba mbeere wano okategedde that's what they call respect oba bagukuwa ogwo era ne bagompa emboko nzibakuba bageto youth kuba nze nabakoowa okube n'abatalina kye bakoze ate nkugambye essayino newonkuba oluyisi kuddiza newonvuma because nze nkuuma discipline ati Vendetta watereera Vendetta omanya erinnya eryo nalijja nawala Vendetta kyekintu ekibeeraawo mu musana nga kibeerawo kyo kimera kibeerawo oba mu ddungu nga tewali mazzi kijja beerawo kinyirire oba mu nkuba kijja beerawo kinyirire oba kibuyaga kijja beerawo tekijja vaawo Vendetta kyentegeeza kyanze nkuuma ddembe saagala nveewo kuba bayinza okuntemawo nejjambiya naye nze Vendetta nina respect era buli ali eyo muwa respect ghetto youth oyagala nnyo maamawo kuba mamange mwagala nyira mamange nkutumirako mama Dina ne muzeeyi wange n'abaganda bange mbagala nnyo baghetto youth ababaddeko ku media eno akawungezi kano nkabaweereza mwana era nangenda kati mbuddewo abasajja mubumanyi wa ghetto youth naye nga mbasindikira message mbagamba mubeere ne respect eri omuntu yenna akusinga emyaka kirungi nnyo noba ng'owa omuntu ekitiibwa kuba nange era mbawo ekitiibwa ate sina muntu mukulu yekka wabula n'omuto muwa ekitiibwa kabe mukazi mulimu abavubuka balaba abakazi ne bawogana gwe byakidongo omukazi tebamukola ebyo tolaga table manners kiraga wakulira ku street nagwe oyaga abantu bakuwa ekitiibwa kazi mulabe mutuukire oba omwegombye omugambe gye baleko maami osanyusiza bale ku nyuma otambule oba omukubye effumu gye number 1 naye temubibala ba ghetto youth mumwagala mwevuge ogwa Nagamba teguvembe e Kampala amaze bakazi mbagamba ghetto youth Vendetta wamwe mbagala nnyo era buli munega ng'oyagala omukazi oli wakabi olinayo gw'olaba bangi olina bangi ninayo Komera just Komera 256 media following omutumiddeko je mbabonzeeko bangi je bali shadi ya bangi natandika mama Shura mwena batumiddeko boss wange waswa mwena mandeweza TMT mwena Kampala Uganda mwena mbatumiddeko abamanyi Vendetta Kampala Kisenyi na mayi wa Basipaka mbatumiddeko Gaza Respect Family mwena industry ya 7 Street na muongo kulere ngayo mumvimbisa nga mpisemuko mwena Hills irale ku street wechiri papa mwena big up to our respect ourselves Vendetta gemanyi era nsigadde nga superstar top 1 nobody dogoda ina kuzole namba yange mujja describinga ku media y'omukulu Jona Pro. Okay, mubadde balabi balungi nnyo okuva we tutandikidde paka ate ku nkomekerero ya show yaffe eno olunaku olwaleero mwana mulenzi Vendetta yeewaddeyo kubanga ate atunyumiza emboozi eno ey'ekkomera litya bwe lyamuyisa yejjusa nnyo kubanga ate yakola ebyo bye yakola naye kyonna byonna reformings atandise okubanga ate adda mu mbeera entuufu basuubiza okubanga ate
Nsuubiza okuba nga ate mukomyawo mu show yaffe naddawo. Ndowooza wiiki eno yennyini etambula etandika. Nkubyemukko n'akaama wano tali bulungi. Yeetaaga obuyambi bwammwe mwenna abali eyo abamulaba nga kibakutteko sitole yeemukutteko. Mwana muto muvubuka akyetaaga okuba nga ate abeezaawo obulamu oba nga afuna ekyokkola. Ndowooza ojja kubeera obagambira ddala butereevu. Olunaku olwaleero nkoze ne Lawrence ku kamera. Amanya nze Jona Saints. Abakatweyungako mugerere ddala n'okuba nga ate mugendera ddala mu maaso okusubscribinga ku channel yaffe eno. Mbeere bulungi, mweraba.